Honorable Walukagga Mathias ne Honorable Segona Owagirani. Nze mpagira Mathias Walukagga. Lwaki enkyukakyuka kya buntu era kya bulijjo mu bulamu. Omuntu gwe basibeeruzira mu mwaka gwa 2000 yalowooza nti omwala gwe Nakivubo gukyaliwo. Naye olwaleero omwala gwe Nakivubo tetugenda kuddamu gulaba emirembe n'emirembe. Oba yakuzimbyeko mu kyamu aduuyi oba mutuufu ekyo kyaweddewo. Honorable Segona yayingira ekiyumba ky'embizzi ne zimuunyawuunyako ate bambi ng'ali mu suuti njeru n'engatte y'omusonso enjeru. Kati ffe abatunulizi b'ensonga twebuuza omusajja omugezi yayingidde atya mu kiyumba ky'embizzi ng'ayambadde white. Yazirunda ye ne bw'aba yazirunda yandibadde ayambala ng'omuntu agenda ku faamu ng'alina ne gambuutusi nti embizzi ne weekuwunyako engoye bajja kuzooza. Yatamiira n'ayingira mu kiyumba ky'embizzi nga tamanyi kubanga ffenna tukimanyi nti ekibiina kya Kyagulanyi Robert Center mu Sefuriya kimpogogo kimpana kimpanze kiyumba kya mbizzi omuli ekiddukiro ky'aboonoonyi buli agala okukola byagala ali ku kitebe kya Nuupu. Naye ate tulina okukkiriza nti yenteekateeka eriwo nga bw'olaba Alien Skin bw'aba ayimba Misa akyajula kusesema mayinja ajula kusesema. Era Paulo Kafero n'akomawo leero n'agwikiriza Alien Skin awo ng'agenze okulaba ku mukwano gwe Misa wali ku Papazi obanga agenze wali ewa Lutaayo obanga agenze ewa Luna Mubiru n'alaba Alien Skin ayinza omutwalaganya. Basudde ne Kafero ne bazuukira leero ne bagendako emakindi okulaba kwa Luna Mubiru ne basanga Alien Skin bamuba emiggo. Naye babeera bakyamu kubanga Alien Skin yaliwo ayimba kapati simanyi omusolo gwereeze ate akapati kereeze kiki mwanyira byebiriwo. Nuupu yeriwo mu opposition era ye leader of opposition. Oteekeddwa okuyingirayo ng'omanyi kino nnyingira kiyumba kya mbizzi n'ofuna ebisaatisaati ne gambuutusi n'oyingira. Kati mu opposition mwayingira mu kiyumba ky'embizzi nga muli mu white kati zibawunyaawunyako mufuluma mwagala kwesangula. Era mugaba n'embizzi zimpunyiza wali ono nayo ki? Wali ono nayo ki? Wano Kyagulanyi kyasingira bano abasajja nankubadde bagamba nti Kyagulanyi musiru. Era mu byobufuzi Kyagulanyi musiru yungwe. Wabula Kyagulanyi kyasinga bano abantu Sefuriya kimpugu ku kimpana. Yayingira ayina akasente. Yabeera mu ndongo n'agikolamu ssente. Eno byobufuzi ali mu kumultiplying. In fact Museveni is protecting the gains. Wabula Kyagulanyi is multiplying the gains byafunye mu government ya Museveni kubanga endongo yagikuba bulungi n'atambulanga ne ssente ekiro ne batamukuba masasi ng'ava okuyimba n'akuza abaana be era bali mu ggwanga we bali baki balamu. Era Bobi Wine y'omu ku bantu bataagala Museveni aveewo kubanga system ye mugaggawaza. Kati bano ba Ssemujjuŋŋanda Abedi Bwanika ba Katikkiro bonna bannambooze baava mu mawulire ne bayingira ebyobufuzi nga banaku. Katikkiro abadde mwavu paka wafuuse Katikkiro nga siga nti mwavu abula ekyokulya naye nga talina nnyingi. Bannambooze mwalaba bwe yayingira ebyobufuzi ba Ssemujjuŋŋanda ba Lukwago ekitegeeza nti emmere baginoonyeza byabufuzi. Ate na kati baavu kubanga tebalina ssente zakka tebalina investment singa za Kyagulanyi. Kati kitegeeza Kyagulanyi abakubya akagambye ensimbi. Yera tanoonya ssente mbya nsimbi mu byabufuzi anoonya ku multiplyinga. Ekirala ekibiina kye yakiseetinga ng'era politics w'endongo bw'abeera vandalism buvuyo kwonoona kwekuba ngumi kwekuba mbaati. Enneeyisa ya Fikigaza, enneeyisa ya Ninja Mudogo, enneeyisa ya Alien Skin, enneeyisa ya Paraso Chameleone ani kireva gye baani ebintu by'endongo era byebyo byennyini ebiri mu kibiina kya Nuupu kubanga ekiteezaala tekyala ombwa ezaalambwa. Omuntu ayinza kubanga afubutuse endongo n'ayingira ebyobufuzi ne yeeyisa mu mbeera ey'enjawulo. Mbeera ya ntandaalo bwe bito bwe biri. Okuba hiiti ennungi omuyimbi n'akusanga n'akkuba eŋŋuumi. Endongo bweto beekola etya? Akati njagala okusooka okulabula mwenna abandaba. Enkyukakyuka ejjirawo otasuubira. Oli muwala mulungi oyonoona emikisa, oli muvubuka w'amaanyi nnyo naye waliwo omuvubuka ow'amaanyi omulala ayimuka. Oyinza okuba oli mugezi nnyo ng'era kyokola gwakitegeera. Waliwo abagenda okukuba bakugjewo bateekewo omulala nga kyakola takikola ng'awo badde okikola naye ng'ovuddewo. Kubanga Omuganda agamba nti balimpoolera bw'afa azaawa. Nze kwataako ne bakulu bange mmaje kasita nkube eŋŋumi n'ogwali n'ofa. Bakulu bo mmaje neyo bajja baba tebakyagasa. Bayibuli egamba nti omusota bwe gumala okuluma aloga emisota ne gitaluma aba takyagasa. Nedda. Akati Ssemujjuŋŋanda Erias Lukwago
Mama Namboze, Seggona, Abedi Bwanika n'abalala either okolanga mpuuga n'ofuluma misana ttuku n'ogenda okusinga okusigala nga wekkiriranya kuba Ssemujju Nganda agamba Ssemujju Nganda ali mu kulwana okuuka omukira okukakasa abantu nti ekibiina kya Kyagulanyi Robert Ssentamu Seffuliya Kimpogogo Kimpana Kimpanze mu kibiina ky'Abakapere kyokka ate gwayita mukwano gwe gy'abadde mu kibiina ky'Abakapere kitegeeza ne Ssemujju abeera mu nnabyabufuzi omusiru kubanga mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo ekyo mpuuga kyakoze ne Sseggona kyakola kuba ba mukwano era n'ekyokukiraga nti n'empuuga ali akiyingidde n'Abedi ne Namboze baabageze ennyo kye bataamanya nti Katonda yawa Museveni okumanya Katonda yawa Museveni we yandibadde mukazi teyandigudde mabeere abo abasajja baavuma Museveni mu biseera bya CBS Mambo Bado naye Museveni Katonda nga bwe yamuwa tuba tukyali awo ne zireeta Kyagulanyi n'egganga ye teyina makulu teyina byetegeera teyina kyerowooza teyina kyefiirwa naye ngezze era olwaleero Walukaga Mathias yerevo y'abannabyabufuzi gye tulina. Ladies and gentlemen, njagala okuyimirira no baga amanze Dr. T Mpenkoni nabagamba nywa Mpenkoni kombucha era nkozesa Mpenkoni Stabba soap akolebwa kampuni ey'omukulu gwe bayita Kaliisa Stewart era Mpenkoni mutadde waawo sabuni namugamba agenda nomuleeta no mu Buganda mukwano gwange nnyo. President Museveni ba political genius bonna babadde nabo abagenda okutawaanya mutabani we Muhoozi okufuga bonna bagenda bakuba ennono yandiba enkomerero y'abasajja abagezi mbyobufuzi yandiba enkomerero y'Abaseggona muganda wa akanaakulyako amenvu kasookera mu kususa kirya munno nti nga kigaaya bulungi wagenza okulaba nga buli mugezi yenna afuluma ebyobufuzi kubanga bwe tuba tukola mathematics bw'osaza eno osaza n'eno you click to the left and you click to the right. If Museveni is offloading the Kadaga, the Ameria Chambades is offloading the Miyingu, ndeku opposition kyali mukola era lukwago ono omusajja okugulu okumwayinza omuwangula muganda agamba nti bale embogo ya musenti ya bwato bwatero zikola ki tusobola okulaba nga temuzzeemu munnabyabufuzi ategeerekeka eva naye ng'ensobi yavaawa ensobi yava kugenda mu Bakapere. 1 Ssemujju ogamba nti ekibiina parliament yeetaaga mu Bakapere abanga avuma Nuupu ate nga Nuupu yalina majority kati mbantu n'embyobufuzi nayo nsobi era omukyala eyakayogera obulungi ali omu Joyce baagala nti bamumye kaadi n'awa reason bano babamye kaadi ne batandika okukinimbuka n'okuvuma ekibiina mbadde nsaaga nga bamaze kumma mpaako sijja kuwa mbadde kusaagisa nga bamaze kukola ki kumma bwe kibanga ekibiina ky'Abakapere mwali mwano nayo ki era Museveni ye ng'omuntu afunyemu kubanga bagenda bakuba akalulu gavumenti esobola okugamba nti gundi ne gundi bagwe Muhoozi agenda okujja okulembera eggwanga nga kusindika asitamye ajja atufuga emyaka emirala aga kubanga projekiti ya Kyagulanyi Robert Ssentamu Seffuliya Kimpogogo Kimpana emenye institution naddala eziri wano mu Buganda enzibu okufuga jjukira Museveni agamba nti Uganda yali atuuse ekiseera nga tekyafugika kasita Museveni otuuka ekiseera nga tofugika ng'akuwa obudde bw'akuwa obudde ng'akufuula afugika ajja kuteeka mu kinwa akusekule lengera engeri gy'ayonoonyeemu media nti buli muntu ayimira ku social media n'awemula buli omu ne bamuleka Alien Skin n'akola baagala ne bamuleka wuyo bannabyabufuzi bakola baagala ne babaleka kati bali abagezi beebuuza kibali kye kigenda mu maaso batandise n'okuvuma abo Bakapere bakya era Ssemujju naawe wayokyezza Bakapere be baliko mwali mumanyi muli comfortable awo muli mwawamba okumbe enkyukakyuka ejja anytime emyaka ng'etaano emabega nga ffe tulina YouTube channel ne Facebook pages abantu ze balaba olwaleero TikTok bwe yajja buli muntu akola interview ye waka mu kayumba ke oba akayumba kalimu emmese omuntu akoddamu views n'asinga ne blog ow'amaanyi abadde amanyi abantu bangi batusinga following social media olwaleero kati sinza kunooma nti abo bakola biki nengera nina kugenda nambeera eriwo era siina kunyooma baana kati abazze Taleviyaani leero ansinga audience bwe tubala abala obu point nabwe ngenda musingako naye olwaleero bw'akola views ku TikTok ansinga kati sinza gamba TikTok yabasirwa nze mbeera omusiru nambeemu Namboze Ssemujju
nze mpagira Walukagga kubanga nze manye ekyukakyuka ejja buli kadde ebyobufuzi ebiriwo leero bye byakyagulanyi politics wa ndongo kwevuma kwewemula kati biri eby'amataayi biweddewo byakuvimba bwe biti bwe mba mugamba nti bakapere mwano nayo kimwandisigadde embibiina byammwe olaba Kyagulanyi kyera kyenva mbagamba you have to change strategies of everything you are doing edda munnabyafuzi ng'ayimira ku CBS n'ayimira ku Simba n'atulimba olwaleero Walukagga yayimiridde naye yennyini n'agamba tagenda nkoma opposition abaana ne bajjayo akatambi agamba Genosale mukwano gwe obeera otya mukwano gwa Genosale ng'atuwagira Museveni nga Museveni notaga toli wa government oba nabo bulimba nti Lukwago yapotezanga bannakampala ne bannayuganda obubi bwa government nga tumuwulira ku radio olwaleero twerabirako n'amaaso hamu ali mu kuzimba mwala Lukwago kyamulidde Lukwago agenda okukyuka akyukire Zahara Luyirika okukyukira Luyirika nga ali ne Kyagulanyi ne bamuvuma bakansala ne baleeta n'obutambi obulaga nti Lukwago abadde abba ssente ne Museveni abadde amuwa ssente Lukwago n'azingira emabega omukira ng'embwa kati bali mwezo kisobola okumuwa chance okuyingirawo amazima bali mwezo teyenkana Lukwago nene Lukwago talina kyatuyambye ng'oggyeko okuwandiika mu toyi za Parliament never forget Honorable Ssemujunganda never forget Honorable Namboze never forget Honorable Seggona nabo tebalina kye batuyambye beekwata ekintu kimu kuwakanya Museveni ekyokubiri kitewali bw'oba ogamba nti Walukagga Kapere then gwatali Kapere okoze eki bwe mwewaana bwalo oyo obw'amaanyi mutuyambye eki okujjako okuleetawo okutuwaaka n'okuleeta obwegungo mu kibuga abantu ne bafa aba opposition mutuyambye eki mwaboneke mugambe nti Lukundi omanyi mulinga Arsenal musamba bulungi temulina bikopo Ssemujju looya w'amaanyi Lukwago looya w'amaanyi ekibiina tekyandifiiriddwa muntu nga Seggona kubanga abadde awoza misango gyane bw'abadde awoza ssente zidda mu ggwanika lya ggwanga oba zigenda wuwe temutumanyira people power our power Kyagulanyi waffe gwe tuwagira kaka tugende tumukube naye akalwamyuka ebiiso ng'eggunju